Kabanda agambye omuntu yenna agala okuwa owakale ng'oyagala okugula emitima gy'abantu olina kwogera oba kutambinga ku masannyalaze ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Pulezidenti n'amubuuza ne mukamawo John Moses Kagaba okwogera ku Kyagulanyi anoonya maanyi anoonya mukwano gw'abantu namugamba ekituufu ekiriwo Kyagulanyi ye politiisa omutuufu gwe tulina mu Uganda. Kati mwe ababadde baferinde basamati Kyagulanyi ne bakama bammwe gwe beegomba okufaanana ekituufu tewali mukulembeze wanakubeera nga Kyagulanyi. Era ze mbabuja njagala owulire vidiyo eno ogende mu comment section oteekera kati oyagala ayogere kwani so General Muhoozi okwogera ku Kyagulanyi naye akimanyi nti ayogera ku muntu ow'amaanyi politically ye opposition eriwo kati naye nga ndaba mukama wa Kyagulanyi kimu bibiri mwami Kyagulanyi ye leading opposition ne mukimanyi naye kakati gwe oyagala mukama wange ayogere kwani munnange ate amazima olina okugogera ate nga kyayogedde era kyekyo kubanga tugenze tulaba nga buli omu ayagala amasannyalaze era alina okwogera ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tulabye abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina ki NRM nga bw'oba baagala amasannyalaze tuzze tulaba waneeno nga bamuwalampa. So ye kyayogedde kituufu si mulundi sigumu nga mulaba awo ku mitimbagano nga akawunti y'omukulu Kainerugaba buli kimu postinga ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ndowooza kati oluvannyuma lwaleero mukitegedde nti baba banoonya ku masannyalaze kutapinga ku masannyalaze nti abantu basobola okuba nga bafuna ebyokuboogerako. Bantu bange ebintu bingi ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda gye bukeeredde nga Zari the boss lady amaze okubanga ate ekiwandiiko oyinza okiyita kitya ng'akakasa nti ye ne Shakib mye edda Shakib yavudde nategeeza n'agamba nti kyewuunyisa asoose bimanyira ku bantu nti mukyawe wajjo yabadde tanabitegeera era abadde tanalabayo ku mitimbagano era omukyala abadde tamugambangako nti munnange tukole ki twette buli omu akola ebibye mbu yeekanze bwekanze abantu oluvannyuma lw'okubanga balaba ekiwandiiko abo obusimu ne butandika okubanga buyitingana. Tusooke tugendere ddala ku kiwandiiko kino Zari kyawandiise kigamba kitiya. Zari agobye Shakibu. Zari agambye Shakibu nti otulabyeko nnyo siddamu kulaba in South Africa please kitegeera another relationship put down. Nabagamba guno omwezi gwa Juni gubadde muzibu nnyo era singa tulina obuyinza nga tusobola okuguggala twandigugadde. In fact twandingidde n'omwaka omupya. Relationship munaye baddemu kuzisinga okustandinga mu Uganda ezibadde zisinga okwegombesa kyova olaba nga I give up on love. Zari agambye Shakibu nkwadde nkwagala nnyo tubadde tukolaganye nnyo naye tunula gy'ova itamuko ogende tujja kuddamu tulabagane maybe in the life after naye kati ondabyeko nnyo. However tebinnava mu kamwa ka Zari naye page ebyo birabikiddeko ya Zari ng'agamba nti in the 5 years of their strong relationship talina kyayogera kibi era talina memories zatajjukira naye mukulu genda bannange Shakibu naye wasuulamu kubanga walina okukitegeera nti oliye kasunda basi tosobola kumala myezi 2-3 nga toli mu kuwujja mukazi kasepiki. Abakazi bashugamami baba baagalira ddala akasepiki in time. Kati byebyo bagenze kubeera nga bakukwata ku nkoona. Bwe bijjidde nga mwana mulenzi Shakibu ayinayo fight wempulidde oba tugambe nti bano bakoze just nga bwe tumanyi nti waneeno mu ggwanga Uganda abantu naddala baserebu batera nnyo okuba nga beekola obuntuntu naddala nga baagala promotinga show zaabwe abamu nga tutera nnyo biraba tugambe nti nakyo kyekituuseewo nti yali mu ngeri y'okuba nga promotinga Shakibu oba nga byaddala bituufu. Bantu bange biibyo nze wendi okubanga bebatuusaako naye nagambye nti wenaabasita nti tujja gitegeera
naye bwe binaba bituufu era nabyo tutegeera kubanga agambye nti basazeewo nti bakikole ku bulungi bwa buli omu. Naye ono agambye nti munnange ngaffe ba boy child tusanyuse abavuka abato kufunangako abakazi abalina ssente ffe nga tufa abagaba ssente. Okwawukana kwa Zari ne Shakibu kutegeeza ki? Kutegeeza nti Katonda addamu essaala zaffe abavubuka abanaku. Sebo bavubuka bannaffe bo badeetinge ba biliyonera nga fe abawala betudeetinga batunda nnyaanya. Katonda batali feya. Era nze olufunye obubaka nti Zari ne Shakibu baawukanye. Akayimba akazze mu bwongo bwange bwetusaba kamawulira bannange mpulira essanyu era Zari mukwano. I want to say that my availability is available. The job Shakibu has been doing, I can triple it. Sobola jukubira ddala emirundi ebiri. Zari banna naffe abavubuka abaavu abalala tufune ku chance. Tujja kusavinga bulungi. God have mercy upon us. Nga tuvuddewo omusajja mukulu Fred Kajubi Rumbuye abasinga obungi gwe tumanyi nga Chemical Ali avuddeyo n'akubira gavumenti omulanga nti abaana baffe Abannayuganda abali e South Africa bali mu kubonaabona nti abaana bano mubadde mubafunako omusolo so munoonye engeri yonna engeri kisoboka abaana baffe bakome wano eno mu ggwanga Uganda. Embassy ya Uganda mu ggwanga lya South Africa saako Parliament ya Uganda Ministry ekola ku nsonga z'amawanga agebunaayira buno bakanjala bo basindikira okugema kusinga okuwonya Bannayuganda bali e South Africa bamazeyo ebbanga ddene bakontributinga kinene nnyo ku ekonomi ya Uganda naye beetaaga obuyambi bwammwe bajjibwe South Africa bakomewo waka then wanaawatidde basobola okuddayo naye singa Munnayuganda yenna attibwe South Africa government ova yokola public statement ng'okondemminga ba South Africa oba ng'okondemminga omuntu yina kubanga it was your responsibility to save Ugandans at the time. Mulina ennyonyi za Bombardier ezitambuza gold wa Uganda ezitambuza emmere ya Uganda ey'ekibbi n'ebyamaguzi lwaki temukwata ennyonyi ya Uganda Bombardier emu neekola emirundi 3 ku kimu Bannayuganda bonna badde Uganda ensi bwe mala okuteera ne bokapa baddayo naye wano bajja kutta Munnayuganda omu ate mutandika okugamba nti singa twamanye naye ng'ate mutegedde ebbanga ddene ngenda basaba mwabalowooza nti mulina obuyinza mukozesa obuyinza mujje Baganda baffe bali South Africa nabagambe bwe kituuka okusevinga obulamu bwa Uganda siriko wa NRM siriko wa FD siriko wa UPC siriko waki kubanga ebyobufuzi tuyinza obiteeka ebba tusagala tuli Bannayuganda Munnayuganda njagala agambe nti nze siva South Africa nganye kanfireyo tujja tegera naye ng'essaawa zino mukyalina chance ejja Baganda baffe mbajjeeyo kubanga ekyapata twakunoonya mululu gwa kiragala tebadde bagufunye nga baguwadde abantu baffe kati ngenda kusaba bekikwatako muyambe embassy ya Uganda e South Africa omulimu gwammwe ki Bannayuganda bangi bali mu dduka tebakyasula waka bizinesi zaabwe zaggalwa banoonya bayita tebalabawo ennaku ziggwa babagenda kuzomweza 3 bwe zibasanga bagenda battirayo sagala muwandike condolence message kubanga neera waliwo akatambi akasatulatinze nga waliwo omuvubuka Omunnayuganda nga ba South Africa bamutwalaganya nga bamugamba bambi kasajja katu wekalaba abantu bano katandikirawo emisinde ne bamutayiza ne bamukomyayo ne bamugamba odduka ki n'abagamba mbadde ntidde ne bamubuuza oli wa ggwanga ki n'agamba ndi Munnayuganda nti tuli wano ffe tugoba bagwira nti twabagamba dda nti mulinze ki era ne bamugamba nti mukole muddeyo ewammwe ffe tuli mu kutereeza ggwanga lyaffe mukitegeere so ono bw'avaayo n'akuba omulanga bambi talimba Bannayuganda bali e South Africa naye birungi si birungi awo tuvuddewo nga tweyongeddeyo mu mawulire ag'enjawulo waliyo avuddeyo n'agamba nti mbu okutibwa kwa Sydney ekintu kale kyalinga kipange mbu ababbi baali baagala mubba ku motoka ekyatuukirira era emmotoka baagibba era nalabireko n'omuntu omulala ng'agamba nti omwana mulenzi ono yandibanga waliwo ebintu bye baamukola nga yali tategeerana bulungi either mu motoka nga baamukuba kalifoomu ne bamufulumya nga tategeera bulungi kubanga ebyaliwo
byali byewuunyisa musajja wattu yafa mu bulumi obw'ekitalo katuwulize ono kyagamba. Njagala sooka kusaasira famire ya Sydney byonna byonna ebyabaddewo naye olina osooka okukimanya muno motive tiyabadde yakola mob justice. Actually motive yasoose yabadde ya robbery, mulenzi kumubba baali kyemanyi nga bamutambulirako ebbanga kati nga balina okumubbamu eyo sitayiro bagambe emunaanya kudda akasawo kuba poliisi mwongere okunoonyereza essimu yo y'omulenzi eriwa wallet eriwa ekyo kigayi ekyamumaliriza nga kyambadde simanya gundi esaati kyekyamubbye essimu ye ne wallet mumunoonyereze mulabe okitegeera naye abantu mwana mubeeremu nze mbabuulira. Nayogera ku mukulu Obedi era Obedi ono nalabyeko n'omuntu omu ng'amugombamu obwala nti ye mubbi mbu yeerimbika mu ba bodaboda naye ina akola obubinja obubba abantu naddala mapiki ne bakunyiga bo ne bagituwala. So no kyayogera kyandibanga kituufu nga n'okwekene nga kale embeera gye yateekawo nga tayagala na kuwuliriza byayogera nga kituufu essimu y'omulenzi yagibba oba sinakindi nga ne mu lukwe yalimu olw'okubanga bamuttira ddala then bali beeyongereyo babe nga batwala emmotoka ya Sydney. Mpola mpola tujja kubanga tubitegeera. Tugendeko Kalangala. Ono yagamba nti Kalangala eno mbu ku mulundi guno okujjayo Wini mbu olugendo lukyali luwanvu ayina ensonga ze lwaki abyogera tuwulirize. NUP yo nga yokera ku makya okujja Wini Kalangala amazima gali nti wakyaliwo olusozi gambalagala naye bwe tubanga tukkiriza nti nno Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya nti yava mu siteeti okubanga azimbibwa politically mu opposition bonga bo basobola kikola ne babawa Wini okumuzzaamu amaanyi n'okulaga ensi nti kati naye ayimiridde mu byobufuzi naye ng'amazima gali nti ffenna tukimanye ebbanga lyonna omukulu naye abadde ng'alwana okubanga asensera ekibiina kya NUP okubanga ye mukulembeze ow'oku ntikko era essaala gy'asaba obudde buno kwe kubanga Mwami Kyagulanyi taddira ddala. Kakati ezimu ku nsobi ezikoleddwa mu kalulu k'e Kalangala emu ku nsobi esookera ddala eyinza okubanga ebammisa Wini kwe kukeera ku makya okubanga bagamba nti Irene Nampala muganda w'omugenzi Nakimuli Ellen yateekeddwa okuweebwa kkaadi y'e Kalangala. Bannayuganda abamu ebyo ebintu baabikuuwa nga balabira ddala omuntu akola ekintu aba akoze sengavuddemu ngazzeemu nti ate NRM byekola nammwe byemukola mulowooza nti no obukulembeze bwansikirano. Abantu abamu nga eyo enkola baagikoowa era nga bagenda kukukyawa okwekyo ekintu ky'okoze. Kakati n'ekirala tusooke tulabe ku by-election ezaali zibaddewo. Tugende mu by-election eya Nakato Asinansi. Ebiseera yali wa FDC Ehoima. Yali 2019 ndowooza 2019 by-election eyo. Osooka olaba abantu abaali ku front abaali bategeka akalulu ako. Era n'olunaku olwasookera ddala tulaba Bamugisha Muntu, ba Kenneth Poka Kande, abasajja nga waba akutta akazindaalo n'alambika ensonga nannyonnyola ensonga omuntu toyinza butamuwa akalulu. Obudde buno abantu abakulembedde okufeffetta akalulu n'okubanga bateekateeka akalulu okubanga bajjayo Wini e Kalangala tulaba baganda bange ba Abibu Buwembo, Badumba. Siri mu kuyisaamu maaso Abibu Buwembo nedda. Abibu Buwembo ekintu kyensinga mmutegeerako kyategeera obulungi gwe kuteekateeka okwekalakaasa okubanga bagenda kujjayo Wini. Okubanja Wini kyasobola wabula ate tasobola kuteekateeka okubanga bagenda kuwangula. Era obwakeera ku makyanze nga ndaba Abibu Buwembo bamuwadde obwa chief mobilizer mu NUP mu Uganda yonna neewuunya. Abibu Buwembo ekisooka alina obusungu obw'ettumbiizi. Ekyo kiba kisobola okuviirako abantu oba abakulembeze oba abaana oba abasirikale mu lutalo okufa. Abibu Buwembo ekintu kyasobola kwe kubanga asobola okukeera ku makya nga agenda kubanja Wini.
wabula si kubanga agenda kuteekateeka okugjayo weene. Ebyo ebintu byanjawulo. Kati olabira ddala ng'abantu abali ku front kubanga ne Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lugongoya si ye muntu asobola okwogera alambika ensonga. Newankubadde kati obudde buno yasensedde ekibiina buli ayimuka ng'ayaniriza ng'omugenyi omukulu y'alina command ne control mu kibiina ki NUP. Naye tasobola kuyimuka n'alambuula nsonga. N'oba omugambye mu Luzungu tasobola, n'oluba Luganda tasobola. So, olutalo lukyaliwo lunene nnyo okubanga bakeera ku makya okugjayo weene. Gwe sooka weetegereze abantu abali ku mwanjo abagenza okunoonya n'okubanga bakaka n'okubanga baagaza abantu akalulu. Abantu balinga bagenda ku by election ne bamalayo kumpi weeks 2 nga bali mu kunoonya kalulu kwagaza abantu candidate. Naye bw'oba okedde ku makya ng'otutte bano basse wajja okwota bajjuwaaje okubanga be bagenda okubanga bakkirizisa abantu okulonda. Kkiriza ganda abantu ebbanga lyonna babadde nga balaba ebintu ebitambula mu ggwanga. Ekyo kyenyinza okwogera kalulu kekalangala. Nuupu enaasobola okugjayo weeni. Nze ndabira ddala nga wakyaliwo olutawo lunene nnyo Nuupu okugjayo weeni. Mwami Kyagulanyi newankubadde tugamba nti mufere naye abadde akyalina ettutumu mu bantu. Kubanga wabazze ku stage oba wabazze mu kitundu bangi abajja okubanga baagala okulya byayogera. Abamu nga bamutwala ng'omuyimbi. Y'ensonga lwaki olabira ddala nga neraale ya NRM yabadde y'amaanyi okusinga ya NUP. Eno ndowooza y'ono si yange era ye bw'atyo bw'alaba ebintu. Ffe tubawo munnange okubanga tugaba tussako gonna gatambula era gagenda mu maaso. Omukutu guli gumu gwokka NCK TV. Woba oli eyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakwera tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde. Tula butuzikalira nywera bingi nnyo ebigenda mu maaso era tweyongereyo n'emboozi egy'enjawulo. Aga Shakibu ne Zari bangi nnyo munnange abamu basanyuse abamu bagamba nti yandiba oba olyawo nga sitanti naye kyonna kyekiri ffe tuli okubanga tugamu. Naye munnange avuddeyo n'agamba nti abantu b'e Mawogola nti omukyala Goretti Namugga nti yeetaaga ebimuli bye. Omukyala ono bambi yali yawangula akalulu ne bamubba nga womanyi ku mulundi guno baakwata olweyo abantu ba NRM babba buli kamu naye akyali solidi era nga emirimu gyakyakolera ddala. Ono waviiridde n'agamba nti mu butuufu mumuwe ebimuli bye. Neno mugitambuze olwaleero tugenda kusiima omukyala ayitibwa Honorable Goretti Namugga. My God, Honorable, you are 1 in a million. Era abantu b'e Mawogola mufube nga bwe musobola. Honorable Namugga mumuzze mu Parliament. Ali mu kkooti, bw'agenda mu kkooti okulwanirira obuwanguzi bwe temumulekerera. Mugendeeyo mulwane mwenna. Honorable Goretti Namugga ye Honorable gwe babba akalulu. Teyanyiiga naye n'asigala ng'ajja ku kitebe kubanga obuzibu tebwava ku kitebe. Obuzibu bwava eri ba NRM ne bannamagye okubba obuwanguzi bwe. Omulaba nti buli activity agyenyigiramu ekalangala yabaddeyo. N'ateekamu transport we, n'abatwalira ku byokulya, n'agenda okulaba nti obuwanguzi bwa Nakimuli bwe yali awangudde Mukama n'amujjulula mu nsi eno. Era obuwanguzi obwo nga bwali bwa National Unity Platform okulaba nti nno butuddira. Respect Honorable, oli waddala. Oli waddala mukazi gwe era ddala oli small body big brain. Kubanga bannange ba Honorable bangi banyiiga, abamu baagala bali mu bya kkooti bagamba kkooti etuuka ddi naye omukyalo ono omulaba nti akyaliwo ali gumite. Obuwanguzi bwe baabubba misana ttuku ng'ensi yonna eraba. Naye nga Honorable, respect. Webale nnyo webalire ddala ojja kuwangula. Bannamawogola mulwane omukyalo ono mumuzze mu Parliament. Oli mulabye mulungi, omulabi wa NCK TV. Webale kubanga oli naffe, webale kutambula naffe. Katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi era nga nawe gy'oli oli bulungi. Amawulire gakyali mangi nnyo
weyongera okubanga wenywereza ku mukutu era nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukiwa era tujja kubanga tukikutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo naye nga tonavaawo teweerabira ku subscribe nga kyekikulu omala ng'onyiga kade ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.